abantu bonna banyumye kweka full figure ku Federation. Abalala bonna banyumiddwa ne banyuma. Abantu bayambadde bawoomye. Ate yagenze eyambadde habaya. Ate muna nambalira mu jean. Bale ya jean. Bale mu kintu kya bbulu. Bali ya full figure mukadde. Kati yakuba makeup. Kati makeup we makobe simu bwati. Omenze de banko bira bigambo. Kati banko se full figure yakuba makeup. Nebo yakuba na makeup akoma okusimu onona. Yadamba de shades za abana kati aina kana akagoye aina kana akagoye kabakosa bwe kati kana bakaza kati kati kafanana buli ulio baba ko bloko obumanyi buli bayisa ku chapati mukala oko ba bloko mai bwe bajira nga kagoye kadugala kachitaka bagamba kumugoja kubula musiwu oyabadde foundation kagoye kudwa Federation full figure yabadde musiwu kati wala buno bufani bwa bakazi buno bagira kamukola tatulina ya dali kwekola bati tatulina ate abadde mu tent nga atudde sikaye bakaja kuba ku disis kinyuma nyena kuzino nkuvaako woli n'ogenda ebweru n'okyusa ku bulamu kati wulira ekipya tulese Friends Road Trip tu Zanzibar tutambula mu kikoosi okuva wano ne tugende Zanzibar mu bus okuvanga 12 okutuusa 19 July ennaku 8 kwolwo lwe tusimbula e Kampala tujja kuba n'akasiki e Kampala ate bwe tutuuka e Dar es Salaam tuwumulemu lumu olwo ne tukola white party nga tuli ku boat cruise olwo ne tukkirira e Zanzibar singo milioni 2.5 ate kapo 2.2 okutambula okusula ebyokulya byonna biri ku sente z'osasula olwo tuli Zanzibar n'olaba Stone City Zanzibar Nakupenda Island Prison Island okuwuga mu Liyanja Indian Ocean osula mu hoteli gye weetaaga ebintu byakutakala kulya ku sente booking kati tukomanga 10 June okuwandiisa abantu noti 788 25552 oba WhatsApp noti 783 M45 M26 oba jangu ku office zaffe wano ku Namirembe bus terminal ku Bitara okulya sente sikulya mwana tuwali kye tulijja mu nsi muno mujje tulye ku sente zaffe tambula mu Friends Road Trip ogenda olye ku bulamu e Zanzibar. Solange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Welcome to Shalom 256 is happening wetugamba kashwe kigamba is happening omanya oli ku Shalom 256 tunkasoka empiso ba sponsor bange mpola cyandike ngujukira Solange Women Syrup ate abalumizi wange muri mu nsonga kwesa Solange Women Syrup toga kwejisa akuyamba ku menstrual cramps ofuna okagula mu supermarket wa drug shop tuna mu Uganda n'ofuna obusanikira buna n'okashekinga mbwa n'okanyenyamu nonyo Solange ta stopping a period obula akuwonya obulumi obujjanga mu periods genda mu supermarket wa drug shop yonna ofune Solange Women Syrup gwali ebweru njabanya Uganda ebituukira gino agenjagala Solange Women Syrup Nyamkujukiza Victoria University for you abanya Bachelor of Counseling and Guidance bayongezayo match intake muna togamba budde bugenze genda wewandiisa obenga osoma toddamu sinya 6 months akagenda okukola obenga atwana certificate diploma masters byonna bakusimwe no wewandiise 0782 397699 chidam 0782 397699 match intake bajongezayo gende wandise nondizanga 12 pa 19 tuna Friends Road Trip tugenda Zanzibar nditulaga single 2.5 kapo ngenda sasuliro mutwala chiwedde kweko transport accommodation ne meals booking zikoma nga 10 June gwagala okubookinga tugabanya kasikia ne gwagala okubookinga genda ku Namirembe bus terminal bakuli ku Bitala ewa parkinga bus za Freedom yes bus za Freedom ne perfect wezi parkinga obenga ate ku office weziri mpola office ziri awo we wandise oba kube kusimu eno 07884542 5952 0788425952 tukwanza ndine bena bo lwalero kuli kwano ndine Shasha the Congolese gem ne Sky Soldier area Congolese gem kitegeeza chiko Congolese gem ejinje lyo muwende lye Congo kibana bade kinsimatusi Bobukale do lwalero mawuye manji nyo agengba mwagategedde agengo twagategedde wasuze bawo yakomye ojwa mu kimi yakomyewo kati je nasuze ye utegedde wasuze wa musajja wanyumidwa kati mmwe nkuba je baddeyo nga muwuga baba no ngandi mu era nabo badde owuga kuba badde owuga byanjawulo
naye wadauga nono yaddawuga kuba yaddawuga byanjawulo nakyenjogedde abayinga enkuba olwaleero enkuba essa abaana babiri wano ewaffe e Bukoto mulimira zone mu Kampala okusinza ku Eileen negwe kiri mulimira okimanyi kiri mulimira wabinyu mulimira ntobazi ekiso eringa ntobazi kati amazzi gonna gava e Bukoto agava ekyebando gonna gakkirira awo abaana babiri bafudde kibi nnyo mama abadde agenze akola kiro abantu bagezezaako ottaasa abaana n'enkuba yabasanze kisaba Katonda abasaasire mama afidwako abaana be taata ne banneiba nammwe mwenna abakosebbwa enkuba bangambye abalina emmotoka za Toyota temutambudde olwaleero naddala abalina buwiishi Sipasio Sienta Lumiyoni mukama yatulondako eddusuku tunafuna owa Lumiyoni otambulira ki mu nkuba owa Lumiyoni oba ino ogezesa gavumenti bafune element nga bavuga emmotoka omuntu wa Lumiyoni ani tebakunyiigire omuntu avuga Lumiyoni Sienta Rwakitas ICT Vitizi tambula ne element obanye no floating gundi jacket Sanga nkuba etonnya obulambo obeere safe. Ne life jacket ne ka life jacket kana katono. Kati obuzibu bannange. We have got a challenge. Kati nga abavuga ali. Ate nkuba teyatonye. Avuga ali. Kati abavuga ali bazo bayine motoka abavuga ali. Ali asimu motoka. Nange shalom lero tusi. Omuntu avuga ali. Lwaki ovuga mu nkuba? Simu motoka. Ezo moka tuzivugisa nnaku. Hali ya boda. Era nze hali yanjivuga nkaba ngamba mukama njijukira. Nzijukira nze nakukola ki? Mukama mponya. Nze nakukola ki? Munyanya kwa sembiyo ni musaba mukama mponya ali ya nze nakukola ki oyagala motoka kiri ebwa oyagala motoka bwe kiri ebwa kimanyi kuba abantu bebwa kye bakoze abantu Kawempe yonna Kazangola Manyawa Nabweru Nansana amazzi galese bulesi bintu abantu bebwa balonze amasowani ZTV ebyapa byamataka biba bichakole ekyapa ky'ettaka ola babitereka mu kaveera tukira uwo tulonye kyapa nga kiri manyago ola babitereka mu kaveera ajateka mpola nga kitereka mu kaveera n'akasiba kati nga amazzi gatutte neranchawa ebaddeyo ku ne network ranchawa ebadde tulina okubeera live natujja lemezaamu paka tetujja zikiza kulira tukimanyi nti mutuloga temutwagaliza ab'emitima emibi bangi teri kuzikiza manyi naze njagala mbi kugambe mpaka lasi yagalagana twabasanze ku masabo nga mugezaako okulwana channel yaffe ya Shalom 256 mugirwanyisa no weapon formed against Shalom 256 era tujja basomera Zaburi 35 mukama lwana n'abalwana ne channel yaffe kwate engabo n'akagabo olwane imuka tewebaka oyo mulwanyi w'entalo n'atameggwa nabiri musatu mukama gwe musumba wa Shalom 256 teyetagenga babiwa zaino okujja emyaka gye mujja kulya lukwe katuwa masasha babonda bane emyaka 26 emyaka gye mujja kutomeza mamotoka kwegana mbuto kutigomya balandi road kati oyagala nkole ki kudduka mayumba kiro nosenguka otigomya balandi road kusenguka kiro nga bakubanje myezi 6 nodduka nogenda ku nyumba endala nokwegana embuto kutomeza mamotoka kali wagikuwadde muno ogimalawo nomugaa tujja kukola tutya aga gwe wange tujja kulaba okitegeera gino emyaka gye ndimu temuli future y'amaanyi etudde awo eri awo ate nzimbewa kagino emyaka gizimba gino emyaka gye gibeera mu mabaala ekiro era itwanyoleddwa nnyo munnaffe okufa ate mu myaka 23 munabbaala munnaffe Martha tuli mu nnaku y'amaanyi nnyo kati ne bwe tunywa short tezikyatukwata ne bwe tunywa short tezitukwata oba akakanyo nogira mu masata kanywedde noganange singa yabaddewo wano abadde abeera ku federation abadde abeera nnyo ku kasiki twali tubeera naye mabaala federation twavuddeyo ejjo tuvu mu futaali naye bagyonoonye fulufiga yagyonoonye n'abasira byaddaalya nabo banziza mukama ne baŋŋamba waliwo akantu ke bawulira akatali bulungi akaso ne bagamba mugume ndowooza piraawo nabagenda ndowooza piraawo ke kasuka piraawo simanyi ni omusiraamu yaŋŋambye nti waliwo akasuwa nimugenda ndowooza ka piraawo namuzeemu bubi akasu kanjawulo kaba ka muntu
yabadde atudde naye awo bigambo bya musiraamu era yangambye kati ogamba oyo musiraamu gwe gusoose okulya piraawo nange yangambye tubakitegeeza akasuka mu era yangambye emmere yamulemeredde abantu bonna banyumye kweka full figure abalala bonna banyumiddwa ne banyuma abantu bayambadde bawoomye ate yagenze yayambadde habaya ate muna nambaliramu jini mbala ya jini bale mu kintu kya bbulu balya yaje full figure mukadde kati yekuba makeup kati makeup we makobe esimu bwati omenze tebankubira bigambo kati bakobese full figure yekuba makeup naye bwakwata nga makeup akoma okusimu wanoona yadambadde shades z'abaana kati ayina kana akagoye kebakozesa bwe kati kati kate kafaanana buli oli oba bakuba buloko obumanyi buli babayisa ku chapati mukala abakuba buloko omanyi bwe bagira nga kagoye kaddugala ka kitaka bagamba ku mugoja kubula musiiwu oyabadde foundation kagoye kudwaya federation full figure yabadde omusiiwu kati wala buno bufaani bw'abakazi buno bagira tatulina yadali kwekola bwati tatulina ate yabadde mu tenti ng'atudde sikaye bakajja kuba ku DCC olikola naye nedda anti nagambye ebintu bibiri bye nnina amazima n'obwesigwa byannyonoona era nze bye birinzisa okufa kwange gali bamazima nabwesigwa kyekikuletera abantu olowooza nti oli kiretera abantu okulowooza nti ndi wa lukwe ndi alukwe onye mu kubanya basiba mu nnoopu ebyokulonda okuwedde kati bwe bansiba niŋŋamba nze gwe basibye nga sina kyenkoze kati ngende ndi olukwe ndabe bwe lubeera nze kintu kyebagaana abantu okukola kyenkola naye ate abantu abalidde olukwe abasinga temufunyeemu la muno Amudiini onyo gabyeko boda sanya Amudiini boda yajebyeko andosobola okwebba kikirizibwa okwebba shalom kikirizibwa okwebba obanga olina kyoyagala okuyisaawo ekinene kyoyagala yebbye piki ye okuyisaawo ekinene kati nze dda nze nali nkunyuma edda nga nkyali mu struggle nze nakeeranga ku makya owulira era essimu yange nengana kati essimu erimu $800 ejja cash bwengera makya nenjitunda 800 kijja kumbeeramu nkabe nti bagibbye obeera omuzayi kisajja ngambe kwata kikirizibwa okwebba nga olina kyoyisaawo sanya Amudiini yebbye piki kubanga ye yagambye mubatune bamugirayo ejjambiya nonga agiveko tewabadde bantu awo ejjambiya ate bagikutte muki ejjambiya yabadde eriruddawo yadde mu bbaaga lwaki yavuze abalina ejjambiya ate tebalina ejjambiya tebabaddeyo gwe ate tebalina ejjambiya tebabaddewo lwaki yavuze abalina ejjambiya yabadde mu bbaaga ejjambiya yabadde mu bbaaga batasobola kutegeera Sanya Amudiini lwaki avuze abatejjambiya tebabaddeyo kubanga jambiya ebivayo ono newaka bagikwese muno omuntu atula bwati ku boda ejjambiya teweta bweti ejjambiya si waya kanya akavudde kati wanungi kasaasika amanyi teekaawo bwoti ogamba ffe ne bekatwokya ffe twabeeranga mu magye nga tukeera kusenya kamulali kusenya kamulali tukeera okusenya omwokera kulya njaba nnyanga ekyenkya breakfast enjaba kati gwoliko ebyo bwakasana nibadde nkuli kusaanya yakedde piki n'agikuba ebbeeyi ne nambapuleti yayogedde enfu etabangayo yayogedde nanfu kati ate ani anagenda obigobera kitegere toli agenda wabula obeera ne target people nze bwenkeera ku makya nenkaaba nti jjajja wange mulwadde nyinza okukaabira abantu 10 naye nga nina target people babiri neŋŋamba disituka sekiraba ne bebekulu n'akiraba oba kezo n'akiraba nambawomba mpisa kati ensi bwetambula ensi kati fe tulina abantu baffe ng'okumugyamu ssente omala mukaabira bizibu zirina abantu bange bangi abagagga bange naye nga sirijja ku makya nenkera ne mugamba banange empaayo nampa nabo bakimanyi naye bwe mba mugamba nti banaye kati Land Road ebintu abitadde wabweru oba wakava ku simu n'aziteeka kyali bwekiti full figure ate full figure yalina ennyumba mwasula naye bamusuza full figure yali atulimba mbu alina kalina kusala amalooda
yali atulima mwina kalina kusalamalo nize olugambo balumpadde nedda waliwo yamuwa muzimbire n'amugamba bwe nabo gimaze ngenda kuwamu abaana b'emizigo ebiri basulewo era abaana bewe basula nesiye bonna balumpadde ndulina ate wasula ewuwe wasula wateeberezebwa okubanga waliizi mbu lizi nga yewe bapangisa lizi mbu yagifuna lwe yajja ssente eyo mu kusooka lizi yasooka okulya n'alirizingawo kyabaita lizi osolizinga emyaka gy'oyagadde ekitali gya oba 2 oba 10 oba 5 oba 1 naye fulungu yeetereeze avuma nnyo abantu awalana nnyo abantu kati mu bufunze fulu figa talinayo talina future plan eri awo etambula talina alinganze Hanje nabaga sina hardware ne banagerera omuntu bwanagana okujja okungulako ebyuma sirina supermarket tibanagana okujja ogula yogurt n'omunnyo ku muhozi ne bobwanyo oli team ki ndi team muhozi 100% kubanga bagenda bakubira mulingi ze Shalom negendereza bintu byenze nkola siwagiranga ko muntu ngovudde from the first bili abiri mugumu after from 2022 ovuye bakusiba siwagiranga ko muntu natayitamu kubanga nze ndi mu kiwezi wagira Luwemba Luwemba samuwagira Luwemba nesanze nankubira amasimu kufaako obufe Luwemba isoka political failure political failure omanyi bwabera isoka political failure ekyokubiri ayagala bakazi basegirinya ekyokusatu bagenda kusiba by the defamation bajja ayagala bakazi bani ayagala bakazi basegirinya defamation bisanga kati bweru nkola woki kati ningira ali mukomera kati zotizo okumsiba Shalom kati bweru nkola woki yenegende shitali ambereyo n'abasibe nabo baliyo kati inze Shalom kankugambe bino ebintu tebakutisanga nze ndi musajja mayibu kimu kijja kiba kize nsokwera kumacha leero ngamba tubadde wano kambe gwera ngambera Kenya ngono siridda nawo life bwetyo bwebera life etwale eno sagala ogerengo okonfirming ambo ayagala bakazi basejirinya kamba nsokuletera ne message naye anje kwanga bakazi tebagala wala okwagala ngomukazi takiriza nenga goyagala nzo kusiba sikai okwagala era osokunsiba ningena nempoza zasoma kama mateke kitonotono wengama nti oyagala gasoma nga ali mukomera nagasomera mukomera nasoma constitution nsoma ne Penal Code Act 2 jimanyi mwe mwasoma Penal Code Act 2007 nesoma ne Constitution of Uganda 1995 Manyimu ati jeba 41 katesoka zazonanzi manye soka olina kwagala constitution ugifendinga eyo kubiri ono kulwanirira gwanga lyo gwe muna Uganda mensiyo article 23 freedom of movements from one place to another nate police egana abamu okutambula anti kati mwemba tebamanyi teeka lyabwe begana batia gas anti ebakubatia gas kubate bamanyi ibe bagamba musome ku defending sara yano Luwemba kwa wabire tuine teke ligamba political freedom of expression teka akigwa freedom of expression eba article 21 mu constitution freedom of expression ngosoko gera kyo yagale kikuli ku mutima kati gwe kikuli ku mutima ati yagala mutima njagala oboganye kwasa bine ebigambo mpulira atwakso akusiba mbu chigambibwa inti walone atemo obera ngo olinanga walone kino wale kibayita obwesiga genda maso okwagala sikwebaka wale nti gondi ayagala mukazi wago sasa isaga bakusibe nateze jagala bansibe njagala Luwemba nga kwata ina sente zinsiba yatunze polotiye anansibirawa kubanga bajja muite mirundi ebiri mu koti katanda za transport zimuleta atenga nakubira musibe bwe yasiba yajiruze goodwill yali ayanguwa akalukali tekalinda twaganda Luwemba seza adako yanga asejinya abantu abatafuna sente ate zaliwo kumyaka je kivubuka milioni 2 zofuna omwezi berawo myaka je kivubuka nange mfuna milioni 2 mu DCC teziberawo saga bakusibe sky muganda wange bine bigambo mbikugamba yo mukazi simanyi bine bigambo mbikugamba si wala na mugagga mpala na munako munnange Luwemba munako munnange tagenda kunsiba wala olira si wala nanga ko mugagga era tewali mugagga wange gwedikera kumacha ne mpalana Luwemba munako munnange mvubuka munnange bwetutobye obula mubulirira bine ebigambo tukyatoba n'ensi twesettinge bulungi bino bya mugamba mubulira na ali biraba bwe bitamuyamba bijja kuyamba omwana we bwe bitamuyamba bijja kuyamba omwana wa sister we kubanga banasetinga obulungi ajja kubakoleredde family ye bino bya mugamba tebigenda kuyamba mwana wange binyamba mwana wa Luwemba Luswa Alex Muhammad eyakasiramuka ennaku 2 emabega okitegera
Yakasalamu kenna kwezo. Omusajja asiramukira Nairobi. Twagenda nga fembi ku Poko joint. Owulira? Nga tugenda fembi era nga yamanyi embirize eziwooma. Katongamba otya saawa zino mbwate tukole waliwo ebintu bino kankubuulire. Nze bampita Charlie Mpakken. Sky twamuyise. Amanya agaddala bampita Charlie Mpakken. Naye bwe mba nzija mu bintu bino sooka oyita Sky Soldier. Nanya attention y'abantu abalala b'ensika. Asooka oyita Muhammad for the attention. Jasika. Ogambye Honorable Alex Luwemba. Amanye embirize ezo. Yazimanyi bulungi. Agamba katika amanyi n'okugamba nti kandeno era ikayadde ensajja. Kano kade kagumba tekazaala. Ninga alide ennyama n'omanya n'ekika. Yali alikolanga dda. Omusajja asiramuka. Ati kati waliwo ebyedda n'ebyakati. Yasiramukira Nairobi nga Honorable Sajja Nyamulwadde. Atweka video. Ngatola shahada. Dino jikwata video. Ngotola shahada. Ati video kaji. Oyiroka kasa abantu nti kati. Ngotola shahada. Tuweka video n'ogamba banange wano. Zenda kuza mwezi wezi nali ntola shahada. Wala kusiramuka mbigambo kati nganze. Nyambala kapira mu mutima. Nesikambala bya ddala. Wala kusira ngati nga kapira nkambalira ku mutima. So kutunulira sasa nenga nayo no mulamu. Nenkambalira ku mutima. Nenga wawe. Wakategedde. Nenga wali sikambadde. Kati wali okusiramuka mu mutima. Mullo. Luwemba musiramu mullo. Mu mutima. Naye mu expression mu bikolwa. Nante ekisinga obukulu mu mutima kasita omutima katotola shahada. Anti omutima ogw'okugamba. Ogamba ashhadu an la ilaha illallah. Kati kushagamba gwosiramuse. Tosigadde nga gwe shalom kaweesa. Ngo autogitodde. Nakati ntudde ki? Ntudde kintu ekyo ono omusajja ono awala na Luwemba. Kyegendereza. Kalifagana gajona badde naye era ne mukutira ebigambo bino. Ne mugamba. Yamuddeko atya Kalifa? Yantuddeko ne mugamba muzeyi wange baakubba akalulu. Naye topowa. Naye ne mugamba. Kayingo ogumya. Tebamubba. Kalifa bamubba akalulu? Nedda. Ye yaŋŋambye agayaye gaatubba kituufu. Nga mpulira ku mutima mbadde mukema. Nangamba agayaye gaatubba muganda wange. Naye mugumu. Ensonga ze yampadde ensonga ezi. Ezamukubya akalulu. Lwaki yajja mu kalulu? Kubanga namubuuza. Wajja otya mu kalulu nga tekiyolondera. Nampa ensonga binangamba ebyobufuzi okula mpola. Mukati ali mu lugendo olukula. Naye oludda emyaka 35. Anakuleme. Mpoza ayagala kwezimanga Raila Odinga. Ayagala kandika myaka 5. Ayagala bbanga Raila Odinga. Ayagala gambe twaberera abavubuka zine Simba weka wempe. Twaberera abavubuka. Ayagala bbanga Raila Odinga. Ayagala bbanga Raila Odinga. Naye mazima geetaagisa. Luwemba luswa lwaki ankubira essimu? Lwaki? Yagamba wamuwa example yatunda ettaka lye. Wayogera ebya swaka ba. Ettaka yalitunda ku Goodwill. Nga talinda. Mani agenda kusiba. Yabagamba naligula $18 naye bwe mumpe 10 nyanza empita bwe wanza bwangu. Tagala banja, yagamba sagala kubanja. Kwanga musajja ali amugamba katukweko zinoja kutubanja. Ettaka lye luddawa. Yali mu kyalo kyabwe bamuzaala. Ambi. N'alitunda. Mukono mulungi era kundagano atekako nkikoze sitamidde sikakiddwa. Ne kundagano kye kiriko. Yaga kikoze entegira nga sitamidde nga sikakiddwa. Era ne muzadde onasaninga nagamba omwana wange atunze taliiko muntu yenna amugambye. Naye baali bamanyi nti bwajja mu parliament ezo sente zisookeza $2,000,000. Era no baamugamba nti bwe tuli batwagala okugula tujja kujja tulikomya ettaka lyaffe. N'abagamba wanze sirina buzika sitamba sente zempanja. Abalonzi babakolo. Abalonzi agenda keka wempe. Nga abalonzi bagamba twagala Luwemba yagala kwesibwa bayira. N'abalonzi be bamugamba. Yabawaayiriza nabo ate bade bagala mutwala mu koti ze bikakanyiza. Abalonzi. Okuba waayiriza defamation. Lumu yagamba ko no. Endaga nange ndi mulozi wekawe nange yampaayiriza. Nange yampaayiriza. Ntina kwanga nange nnondera kawempe. Nange yampaayiriza mbu namukaka. Tumutwala mu koti nafungana n'antwala. Byaswaka bakufa abantu bekawempe. Abagumivu bebesiga. Bawulira batyamuze namukaka. Yesimbewo. Bawulira batyandizwa omulonzi wekawempe lukulwe. Nakaka Luwemba yesimbewo. Ku efforts ki. Ku credentials ki. Omusajja gwe mwabeeranga naye mu ambulance. Tulino mukabi. Kankubuulire twabeeranga naye. Naye waliwo omuntu kati tusanzire olaba. Salomo sooka kunneesiga emitwalo gya 2. Naye waliwo omuwendo gwetasobola kunneesiga nago. Kusinziira status yange, kusinziira n'enfuna yange. Kusinziira n'enfuna yange. Kati waliwo omuntu ajja nga tasobola kubeera MP for life. Mpozi ng'akuze nnyo n'akyusa n'environment n'akyusa n'enkola. Luswa Alex Luswa Luwemba. Tosakera ku machano mufulo omubaka. Akomawo. Kuki? Agenda kuwangula. Kuki? Agenda kuwangula. Kuwangula. Kawempe. Waludo ki?
Anakusimba kuba chairman wa Ludo. Nedda kuwangula. Anti waliwo kuwangula bifo bingi osa kwezi nga mayumba ge wabwe agasolos. Anzo kwezi mona gamba mu kikomera kya Land Road we yagenda okusoleza abapangisi. Bwe twakaledde jjo ku macha kulanchawo. Omusumba nga akatutema. Omusumba Bujingo. Omusumba wo. Twagimaze. Story twagimaze. Wachitadeyo. Badde ku live. Tutuyogera wano. Yagambye Pentagon tugira tulindako. Pentagon tulindako. Yemu nalinda pakaddi. Mulinde wala katika nkwe example. Mu Bible yo mu kabaka Daudi. Yagala kuzimbira mukama nyumba. Yoli wala. Abisiraeli batambulira myaka na mama ne batuuka. Neti yagizimba. Abaisiraeli nga bagenda mu nsensu batambulira myaka aga. Ne wande bamala ne batuuka. Sulaiman yazimbe kanisa. Atenga Daudi yali atandisa. Naye kiribo ekiti on behalf. Omwana Pastor Bujingo tuzimbira but point of correction on behalf of ships, behalf of Ndiga. Bongama twagala zimba nyumba ya Katonda. Enyumba ya Katonda nyingi ezizimbira ogenda mu ndala. Ewe basinzimbe. We basinzimbe eyo. Pentagon wegana agenda kiwali. Pentagon wegana agenda mu hexagon. Nga Pentagon wegana genda mu nyumba endala. Genda mu nyumba endala nyumba za Katonda nyingi ata inemu. Naye nga musonze sente za Pentagon. Naye Shalom ze chengamba na the statement ya Bujingo. Yagambye teyamanya yakikola out of excitement okuba saba sente ntono era yakikola saba ntono yagambye saba mukusoka ba sente zeri abasaba kuseze twasonda zali ntono teyamanya yakikola out of excitement yaleta kwadanga kwa sente nyingi ne musajja otu musonyiwe naye nabagamba sazi no waliwo bombi musanvu 7 billion zezo naye omusingi ne okuba plan ba plumbers ne bagikubadda ate bana bagiku plan bagirina naye tebanaja okuja approving na kutandika omusingi bakole reality kasa ekyali mugundi mu sketch bagi sketching abu sketchings naye okuja mu reality batandika plan batulaganjuka yanfoka yali biko nga okupima omusingi basibe anje ebyo ebirote ebitono kye yava yagamba kino yasaba sente ntono kata okupima omusingi basibe ekibati contractor yagambye yagala obumbi 3 kutandikawo kasementi akasoko obusawa 3 obusoka obumbi 3 billions 30 billions ngaliwo billion 7 ezo ze million 10 za dola 30 billions ni pasta Bujingo azimbe wala 30 billions ze million 10 za dola esanzo zibetaga okusokera ezo sente zalina ze mugambye billion zalina omusanvu zizimbira dale kanisa nungi echanna mukaka si kwe Kampala anti ye yagamba kacho gambe yafe ya America ya secondary anti Katonda agala mufulo wenjawulo nga akoze Pentagon kadama mufura business Katonda agamba ko bagala Pentagon muwayiriza no muwayi anti katere nyumba ya Katonda Katonda agamba ko Pastor Bujingo munyagala Pentagon anti Pastor Bujingo yakimugamba Katonda yakimugamba mu biro tamulosa Pastor Bujingo gundi mwa Katonda atweka video Pastor Bujingo prophet of God man of God balekera ko Katonda byatayogedde bwaba ina billion 7 kati endigozi wa magezi Pastor Bujingo nya billion 7 azikwate azimbe kyasobola neza chansabo chimanyi sawa mukama mpa obugumikiza ngo bwendigezo kwanga boy abakubanze neche kiromba na chocha dda nechituti mbana chocha era naulidembu omanyiza wangaye bagenda kunsi naulidembu tebakiriza kulaga area view ne bobo olindiga nga bagenze saba etteka bali wandika wali hanyaka tikwenye nkube etonnya tebakiriza area view anti area view abantu babale oba bagenda mu Christmas oba chali mu holiday simanyi nenga bo batono mu abantu ba Pastor Bujingo baga mu Christmas batono mu tebakomangawo ndoza bali bagenze mu Easter bali mu musajja ajja kolimira sajji aleka nawe o Pastor Bujingo tasa kolimira ya densowera muwagala uliriza berako tovaawo nandize njogera liyali tasosa kumu defending akulikize ngamye nti abantu ayino bazimbira kwanga Katonda ya mulosa naita so akolimira ya densowera taina wa pastor wamo tutuyiya yafina nange sotandika budi nesagala Katonda ja kumwocha omuliro gwa gas guno gwa bulu ogumanyi muliro gwa bulu ogumanyi abantu Katonda ja kocha nnyo abantu abefula ba pastor ganze ndi walinse kanja mugamba abefula nnyo abakumanyi zikatonda sakusala kwa kigambo wandikibwa nti sino buli agamba nti Yesu anayingira mu bwakabaka bwa Katonda bagenda bwe kisomuliro gwa bulu guli gwocha Shalom tosirikirira Shalom Bujingo yamusabira afuna obuna yali ayino bufuna obuna abo bwe wafuna wali ayino bufuna kubanga nzenga sabufuna kubanga sai na magezi choka kweke yasaba obuna ayi wabujingo wali weka gwe mwana gwe student kweke yaliyo wali mugezi bugezi era obagana kola bigezo tewandisi
Sky otokukiza kwange. Stani. Okiriza ate mu bugingo ba mukatonda. Okiriza mu bugingo mukatonda. Mukatonda anje sikiza pastor. I don't believe in pastors, I believe in Pastor bugingo mwe yaje nayo cha Bible. Nga mwe yalaba mu ensobi. Segera. Bible nze jenzikiza buli ebitabo ebi. Ebitabo bibiri ate bino yabandika King Solomon bwenzikiza wasa bakazi 10. Nga ina ibu concubine. Ekitabo ekisooka bakita Songs of Songs, enyimba semayimba. Eshinzikiririza kwanga mulimu kwankwe kubero onywegere oyonkeko kubere lyange kama katonda bwayogera tuyina Ecclesiastes katonda ali ayogera tuyina ekkanisa faba tuyina Ecclesiastes gubaito omubulizi yagamba nywa mwengego yagala bakazi bo boboli mukazi yagala basajja bo bulamu bwensi bwakuleka Ecclesiastes 7 time for everything. Remember waliwo judgment. Yachogera mu 9:12 nagamba young people enjoy your while you're still young. But remember the days nga onakulwe enkomerero. Onakulwe enkomerero liyo buli omali lino olwo. Twashegeza nyumiro naye oli mugezi. Olwenkomerero wengendo okufanze lero enkomerero yange nawe. Ngateriwa. Wobera anti kati gwe okiriza mu bitabo bibiri mu Bible namba naye woyongera ngo gisoma. Empati z'obusiramu ozimanyi. Ate ndi musiramu. Kiri bwe Shalom. Ankomerero yino kankubulire. Ate ne jaddi. Kiringo gamba nti Yesu ajja. Yesu yakola bwati peace and love. Bone bagamba mbabagamye 12. One love yaga peace and love. Bone bagamba bagenda kudda mu 12. Inze sikiririza mu mwana wa Isiraeli. Nenyeza lero. Ulira. Mukama nenyeza lero nsasire. Nze mukama nsasire. Nze mukama nsasire kubanga Yesu yajja kufirira bibi byaffe. Kanze kisoka sina bibi. 10 commandments of God umayirwa kibazireta abazungu balete dini ono kutwavuwaza 10 commandments of God bazireta nti topanga totanga tobanga olengangwaza n'okulimba toyendanga era botabikolo bawakabi mu community kiri obvious kikakatako kyuka betago big gamba betago gamba tota tobba bobato bikolo bawakabi ayavawa jebbi omulaba bobato tobba bobato kai ngenda mubasibako Shalom, boba tobba ngatotta ngatoyenda ngosamba zadde b'ekitiibwa oba wakabi mu community ekyovalanze katonda mutya ne church yesigiri nyamu mukutya makama amagezi mwe gasookera ne church yesigiri nyamu tuli tuti kubanga mutya ate omuntu oyantonda nga simugamba te musumwe nti bannange mukama leero nyamba ongulire data ajja kikola kubanga akimanyi yantonda ate ekirala akimanyi ndi musajja hard working nti bwemba sirwadde ninokira nengera nenonya yensonga lwaki buli kyokwata kati omukisi so kwa katonda excuse but lero wamanze kansibe wakampe ekyokulya why ngate sirwadde nzenze mwesi gwasookera ddala ekyokubiri tosanga nti kiririza mu mwana wa Isiraeli nga wali omwana waffe wano bamweyana gomanya ali ku lusozi wali ate kufe tudde Isiraeli gye bakubba emiyundu wano zivuga tosako kkiriza kwange bwebwa jiro ajja kulive ekiro twakola aka video aka afande wachakala family ka video kafuluma n'avaayo ng'agamba avudde tumutubula family ne ebintu bya group obiraba Shalom ebintu bya group byetaaga abantu ba myaka mikadde nga bawuliranga za Afrigo nga bawuliranga ekigenyagenya ebiseera ebyo nga n'abalina essimu batono nga bagamba tuwegenda kwesanga ku station basi wegenda osimbula nga tewali lugambo lungi ekyokera ddala industry yawan erimu sent erimu connection bwembera mu group connection bweje so kujanga connection ya Shalom nenze nenyingo okuba ndi mu group ne Shalom nenga malwashi gwe sente tebazimpaddeeko nenga connection ya zetya nga ya muntu olwokuba nti tuli mu group ojajifula yiyo ojajifula ya bonna nzanandika n'abo abaana bafutu soja n'abana benaberanga fe twalete kigambo futu soja kati nga bana tubeera fembi fonna kati nga fera tulina mission emuntu yali tamadde n'akola ki n'atushima bwe nayitamu nenkwata tiimu yange yasooka nembapangisiza ennyumba eyaabwe nempangisa eyange nekibanyiza nti tufani badde fembi olina byogenda okola ebirala ng'ekyo nkirindiddewo nti n'omunnanfe omulala akole ki naye ayitemu kati nga bw'ofuna ddiiru nga naye baddiiru yazze yiyo nga bano bagenda kwagala efuuka ya gurupu ekintu kya gurupu kibi kyakumaintaininga naddala wano mu Uganda Grupu nzibu za kubeera mulaba ffe tuli mu DCCU okera mu kyanga Sefuko yayombye n'akyanga gundi yatuvumye temusobola kukanya kimu kizibu nnyo okusanga era nze respect yonna genzempa group ekyali emeta sansukanga ko ya Afrigo toli group ndala teri group ndala the problem is
Ekisooka Shalom. Ebintu bya Uganda tewali kintu kiri organized. Ekisooka biri tewali muna Uganda akola kintu ngali straight. Era ono fene betu ne straight basatu agenda kubeera yo munga agenda nakukuta. Tewali bantu bali organized nti bannange buno bwe bukulembeze nti Shalom bwayogera kino je kikolebwa ono bwayogera naye aina etafalire buli omu aina watandikira steps tebiri wane Uganda. Bimasokera machana asalawo. Afande bwa asalawo, Chakala na asalawo, guni nakera naye na asalawo ekiche. Kati ekyo kyonna kigenda era luli wabawulira mbu ate omu yadduse n'ekisawo ky'essente omu ebyo nabireeta kubanga temuli organized mamu yakolako disservice ate ke mukera ku macanga badde mu group ne mwawukana mwe mazo okugwa ono dai hadi wabadde abesigo bwa group abamaze okusese tukagamba kati dai hadi wa Chakala bawuli anti afande yabadduse yatandika okuvanga afande mu comment okategedde dai hadi wa afande aja kutandika kuva Chakala nti kotona kyo tugamba la gundi mwamuleka dai hadi wao no mwana ayegwanyiza akawala ka Galaxy yani oyo naye anti naye abavaamu yasoka nyati abali munnyo naye katoyo kati omulanti oyo omululu gwe gwamusoko kumujjamu buli muntu agenda ava mu kintu guba mululu oba bugezibwe obungi kati ekijja omuntu ku mulimu kati amu sister Bonya koze ekyo mulangiro anti fena tuli mu eyo embozi tuli mu gitetenkanya ekijja omuntu ku mulimu bye ebintu bibiri nga gufuna nnyo obanga gwalinawo gokka ekiwangaza omuntu ku mulimu biri ebintu bibiri nga gufuna nnyo obanga gwe guliwo gokka talina option ndala kati abaana batuli bulala tebasobola kukola group wano nebeera successful. Me I think Sky one lack of objectives wala kati fe tukola ne Frank antamenya ku Sunday Nation netu no objectives anti mwesobola zitufuga mwina kyengambye ekyo muli organized buli mama gundi ye ebizu byaffe bitusumbuwanga ffe we look at the bigger picture mulaba kisala this is our objective twagala kitali mu bano we must achieve this tuna following kino kati kanko example kitegeera kyendowooza mbu ekyawudda n'abaana batuli bulala kwanza nakyazaako Sibitoka interview kweri ku 56 yagamba yakuŋŋaanyanga bano abaana era yakuŋŋaanya Sibitoka kyali wange ne Sibitoka yakuŋŋaanyanga bano abalala yaleta n'ekirowoozo n'alaba olina talent nakuŋŋaanya naye mu bakuŋŋaanya they never sat down tebamanya mission ne vision tebalina mission ne vision bonna bakolangamu nga beepushinga nga tukolera ku account yono neekuba onaga neerabira mutwe okuwandiika agreement tebakikola ekyo ne badda tebena contract tebalina tewali mu account yange ya TikTok ekoze eki ewuze naye ng'ate bo ne banayawukanya Jose Chakala akyaliwo setu series kati nkujira ng'ovudde kwabo boka ate bannayuganda bali bwe bati kati zinga kangugira mu groups ezibeerawo just ate bakugambanga abantu babiri kasamuganya okukanya mu babala lumwenna tekubeerako mulamu two people if you free kati kankuleetere group ezizaawukana bana bali tebana na kusala mu bitala bya Makinde ne bagwa mumanya bagundi basuze batyabe eyo bali tebana sala mu bitala bya Makinde ne bagwa ekigo ate bali kubigere basuze batyabe batyanyo sa batyanyo mukama yali akabayamba bali babiri Green Daddy no mulala opafambo abo bali tebana sala mu bitala bya Makinde basuze batyabe ne bagwa didn't that song of nina Hatimandi Donke jebwandika abantu abo Hatimandi Donke Hatimandi Donke atandika okuyimba 2:5 yewanika kayimba nsonyi wa faza nakemebane ne gombo omulala oyo mwana yatandika okuyimba 2:5 just I know lususu olukapa nedda omuntu alina olususu olukapa takaddiwa emyaka giba mikulu nenga Hatimandi Donke ati kati oyo mwana gwe bayita Doki ye yawandika nsonyi wa faza nakemebane ne gombo omulala 2:5 yawandika nsonyi wa faza nakemebwane ne gombo omulala Kalo Kasita atandikira mu group yali ya 1997 Kalo Kasita omanyi Kalo Kasita group esensuka mu 1999 mu July nga 18 kati olonga kalai group esensuka kuleta nazi group esensuka group yandika mu 1997 1997 Kalo Kasita yali nemeka nga 18 nga mwala bebali wawa abawala badansa abakabi era bo bawegendereza akayimba kahama ne basudde basi dunio rumani Sky sokoleke choka emyaka 28 emabega Kalo Kasita atera yali mukulu 9 yali Vixen nga dance era yabeera ko mulimba lwa seba lwa basudde basi dunio wala bo mwala yali ayita bwati mkabasi ngeyitawo emabega okukikomera yali Kalo komwe temwamumanya ojukira
gundi sikomera omwale yali ayitawo bwati mabega wabasudde bwati oba olulabo oluyimba olwo video ngali basudde ali mu segundi kya yero yali ayitawo no bwati kati omuwala yali Kalo Mama King Kalo Kasita biri gumu mu 97 Kalo Kasita nga wali awo yali fixing nga dancer mu 97 biri gumu akuba hiti yasooka ne bagano jiwulira Kalo Kasita biri gumu ayimba nadda mbwa dancer mpaka biri yali tano Kalo Kasita yali ayita Kalo ani nga yiya ate mukusoka yali omuzinyi wamwe Kalo ate msale tewali obugambo bwa luzungu bukanya kati mu Batman kawanga tebyaliwo na kugira omuzinyi wamwe Kalo ojjalo ko Celestine Kasule kapalaga baby kati amanya ngatagana bakubeera mebisoko obugambo bwa luzungu tebuliwo batigalo tebyaliwo naita omuzinyi wamwe Kalo nozagera kati 25 ajja afuna bashiba bakola kolabo nga badansa bazina karaoke ne bagenda ne bakola ebyo gundi kati 2010 akola akayimba ke Kalo Kasita era bwomusanga ali ekifi kyenkoko mungere ekyetanga mulekakirye abonye mulekakirye atobyenye nyongo Kalo Kasita mulekakirye kuva kyenda mu musanvu namba bye Muganda Cranes omu kwabaddeyo Muganda Cranes wangula adoyiye anabuza kulamuze nuwa ngatona fate wevumansi yali amanya alituuka yeyo ngatona fate wevumansi Mama King atobye mumuleka shining example nkulete kyakuletera example nje zisasika tubadde twakamala Hatman donke tumaze Kalo Kasita tujimaze kati nkujira mu bantu abakadde abasansika abasasika tuina group yajjaawo abatedi bambitereza nze tolina kyo batanga ba Steloko Entertainment tedi tereza otumenti waliwo n'abatunda amanda botamanyi nga yali atunda amanda kati kalerwe nga yali omwe eyo group abali mu Steloko Entertainment ezala toto mwe yali naye basinga kati bakaddiye abasinga bakaddiye ate abasinga kyabayimba bazala toto Precious Remy okufunayo kano kagundika TV kokola ko ku TV singa kati nabo bali mukamubulo batu basubuza 10 singa bali mukamubulo za toto mweru okubanga za toto tasobola za toto class yeragana mukko Precious Remy enyindo sewa tesa muyisaawo singa tegali mawulire mayi kati abantu bali mu kamera bali bakulabira eri Precious Remy era nyiriridde ku mawulire enyindo ye tebandi mututte singa ali mukamubulo naye kati ngeri bobera mawulire nebo bamubi omuntu aba akwetaga okubeera nawe kati ze ndi mumpi nenfuna abakazi kalize ni musajja mumpi naye nfuna abakazi neuza bandinjagadde era banjagala kako kagundi kati kubera ko mawulire neno yesu obumpi bwanga alinzo aliwo ayinza okunjagala wamayizo okutulizako bamu kubumpi bwendiko tasobola kati Shalom abantu e Uganda tebasobola kuwangala Eagles production maya kulimo production manya kulimo ekyaliwo ate isobola okubeerawo kye yajaluna yabawo tesa kubeerawo mwali mwani Mary Bata ekisooka bibeera bwe biti group zonna mubeera mechi batu ku boss agala soka azinye buli mulunje yazze kyotegeza Aruna siri ku Aruna siri ku kulimu siri ku kindi ku groups boss wabera musajja ekirala mulimu okwefuula omunene ebya Uganda mbera mogamba Shalom yabasaze mugamba mpyanga temwangambyeko omulimu gunzo okujja n'ogukwata omulimu n'okukwata nga gwambalala nga gwakulira Eagles production owulira omulimu omala ogukwata gwe Hajaruna mubiru tewagambye papa misa kisema kula papa bwajanaga mwateza mmeka atwateza fena tugenda kuimbira byomba gena mu milioni 2 bashite mwangambye twavayo da tutwabagambye guji ne muguyiwa bwe muguyiwa munda mabanja nakutakaliya otaja babu kinga olusi ne wabera wagamba nze ngenda genda magezi omanzi yamba performing ngono tebamanyi kati bintu bigenda byononeka bwe bityo bo sande bwe zijja nga za group wabera okumpanya okubeerawo wano mubeera mukaba mwenna nti bannange sende tukaba fena tulina mission sende bwe zijja buli omu n'akyusa program abadde kwata esimu yamunanga takyagikwata gamba andi ndakwata ndabye mbadde ngatta n'akuggyako segere ne bigenda bikyuka ngono takyesigono agamba muziwe gundi bamaziwe buli omu n'awanika emikono nga bonna tebakyesiga wamaze nesiga gundi kaziwa omufumbi kata kisaze mate mulina vision mate muli straight kubanga bwe mukoze ekibiina mulina kubeera ne treasurer ngali mubiwandiike mulina okubeera n'aboogerera omwoge spokesperson mulina okubeera n'abakubiriza mulina okubeera ne secretary kati byonna tebabikola mulina okubeera ne contracts nti tulese Shalom ku tiimu yatuli bulala
tujja kukola naye banga ki ate n'ebyenfuna bibitya ebyenfuna agenda kufuna ngaki si bona nti mulina ofuna kyenkanyi kyekisookera ddala kubanga mulina mate mwenkana ne wabeerawo bafounder wabeerawo CEO wabeerawo badirector ekitegeeza temugenda kufuna sente zezo naye singa mba mubiwandise nga biri properly ne bakuyita nti bannange nze maama nakanjako bampise tugende tuzanya akazannyo kano entebe nze nfunawe 15,000 mama nakanja kale mutuli bulala yali mutuli bulala nze tata Kimbowa bampise ngene nzanye eno ne Kimbowa yali mutuli bulala nali mutuli bulala mbona yanya group ye sese tuli bulala ali mutuli bulala Kimbowa mulala ne mutabani we ali mutuli bulala azanye ne bagundi ne ba pasta bazanye wano ku biyumba ebibazanye ebyo by'amapangisa bibazanye ebyo ngali wano balekana kataawo tebasobola kubeera organized ekisooka tebali mu mateeka tuli bulala group kyogamba association oba gundi si organization bayalinya nga mukera ku machane mugamba nti katweyise baani mu Sunday Nation ne kikwata nga out of gundi nga temwina nga tewaina weeri shoga tuli bulala erimu URSB and I'm not sure tekisoboka tebali organized ne sawa nemu tekisoboka just linya liri awo n'okuligulirawo ka account Uganda bantu batono nnyo kati abantu babayimba babire ebbanga lyonna nga bebesigangana ninga bakola aba ninga tebesigangana bulamu bwabwe bwonna katoro abanji chovola ba Uganda simanyi bantu batono nnyo nga bali organized tebalina mission tebalina vision nga oyogala ku mission ne ku kyobumpi je kino kyajjo waliwo omukyala yekubidde nduru ku mutwe gwa TikTok ng'agamba omukulu Makona wa NBS bamwita proud majority omuwala namuwulidde oba Joani yavuddeyo n'agamba Makona yamukabasanya yamuli ebyalubaluba yamutoza mu mboga za sitaani yamujjako ekyajjula ina yamuwalula yamuleetera ku mpingu yamuleetera mu drone maika tunoonyereza wale chabaita drone jet ye yajja nemuwamba yawambibwa ba jet ne bamuletera Makona patrols ali mmeka yali ku mpingu era baavaawo kukumwala kona basi yakubandulu ogenda kutuuka ewaka mu nyumba bagalewo byali luddawa era nteseganya nagamba omukazi bwayo kana nawe kisookera ddala kikino ajaga matoma lako bemala okwawo kagamba bannange nenga luli lwasi yabikola ositegeera ferumu omukazi yatuyite ewaffe nga bamukwata bamulepinga mujje musajja nkwata mujje twatuka kasozi bwetuti agamba muddeyo kulide kiwedde tugamba muddeyo ono amaze osegera ninga mbadde muze kuyamba katono omwana muwala Joani lwaki yakaba kwekyo ekiro lwaki enduulu gye yakuba maybe bino ffe tunoonyereza nerindako lwaki avaayo kati maisasho oli mwana wa buwala sagala ogenda kusaidia omwana wa buwala because of muwala kati sasa tusookeddewo banaikeda abadde amuwadde ebibye olaba kede kati nze kankubuulire Shalom ng'omuwala nabiwulidde on behalf of Girl Children and you ng'omuwala ate nga nze ng'omuntu kati ng'omwana kale wali abawala bamu abasiru nga basiru nga basiru ebigambo byono ebigambo byange teryankase mbyogedde nga nze ng'otegeera bulungi ntegeera sina kyenkozesezza kuba sinywa mwenge wali abawala nga basiru omwenge gwokasi gwe gukuba ekikuba kyokka kyokka mwoyo mutukuvu amina kati wali abawala nga basirusiru Shalom mukonjogerere kati nga bw'aba mukyayi ng'alaba nti no jjukira Makona kati yeekoledde erinnya mu ggulire bw'oyogera Makona oli amanya nti yono gwoyogerako kati the girl maybe wants a what like a comeback ayagala linnya omukazi ekitegeeza ayagala akomewo bino ebya Shairota ebyo webityo kati ayagala linnya akomewo that is one and then the other thing osanga kyaliwo nga bitufu byaliwo nga Makona yabikola ate obwo obusajja obutono obwo Shalom buli musajja alina weakness ze mu kisenge buli Makona omulaba nti nali bwatyo oyinza n'okwebuuza amanyi yagajjawo mu mikono okurepinga omuntu amusatu series ogenda oyimye kyeneebuuza how do you rep someone Shalom newobeera nga oyidde buli kimu but then nga saagala kyagamba nveeri nga njidde nga nza kurepinga wali abatamu Shalom nga nawe batunulako obutunuzi n'okola ki kati nze omusajja owange mutunulako obutunuzi ne ŋŋamba nti yes naye kati bwankaka ekikolwa ekyo ekyomukwano aba nkutte ate nange omukazi bwenkukako ekikolwa ekyomukwano ng'omusajja
bwe nkwaka ekikolo eky'omusajja ngo ekyo olaba kati gaffe abakombi tetusobola kulepinga ngaffe abakombi okola emirimu mingi naye kati nze ngamba makona osanga kyaliwo that is one osanga kyaliwo naye ate n'ekirala oba nga tekyaliwo bakola ebintu byabwe nga bakkanyiza bulungi kuba nawulidde omuwala agamba nti manya nanzijjamu engoye nendowooza nti nja kwerwanako lwaki oba olowooza lwaki teweerwanako ng'ali kujjamu engoye akanza yaŋŋambye yali yambala etundubale ne baliyuza omwana yagambye akanyumidde munnamulaba nga mumpi mutono nalowooza mumpi mutono kasajja katono bajweze musajja wange makono omulaba n'emisuwa gino nomanya kyogenda olaba nze kweyo story nzomala ne bwangamba sagala nga asaga manya olaba manyi okwesagisa kati nze juzo nafuna omuwala ne mulete waka first time okumulaba kyali wange yamumpa ebituka kunze emyaka gye ndimu era ono nga alwanye kati omuwala natuuka ewaka nangamba saagala nali manya asaaga neŋŋaana kyali wange nangamba naawe oli fala akawala kagaana katya okukuwa nemugamba yange nteegala nemuleka neyeba wakola ekintu kirungi nze omuwala ne bw'aba asaaga omanyi lwaki ekisooka nze nabeerako mukomera kye bayita leepu omukazi ne bw'ova mwebakako nga muteza n'omuwa ne ssente asooka okuyitira ku polisi we nagamba ekisajja kiva kunkwata mbate sina bwe neerwanako nenkiwa kyansinzizza amaanyi kasita bakebera nga bamuyiyemu oba nga ki kyonna waliwo bakusibirawo kati olwo emisango nze omukazi batusaasira busaasizi fe omukazi abakazi balina amateeka 699 gabafuga tubeera mu nsobi buli ssaawa olwo kye bayita harassment tulina kukwatirira mukazi wala abakazi nga tayagala mukwatira ne bwoba oli bbaawe nga mugenda kikolera wali mu ssaawa yennyini entuufu waliwo omukazi nga aze kuwa kakimanyi nga tolina kimugamba omutuusi nze mbatuusa ewaka nga musooka nobeera noba nodda ne kusimula nga ng'omulinze oba wakira agambye tuwebake omutandikirawo nga muli mu buliri mwembi tetukumutuusa mu ntebe sooka mukama yanyamba nanzijamu amaddu sirina maddu gagamba nti leero nze manya leero bwe mba sifunye enkya lunaku ate manya nti nze mbeera n'eshuwa zange abatagenda kundwisa kwogera ebyo ku intaneti kasimu kamu nga yasimbudde dda Shalom bino byonna byetukola ebyekivubuka nze ngenda buulirira makona owulira tuli myaka gino gya kusomoozebwa tuli myaka gye tulina abalabe tuli myaka tulina abantu abatatwagala tulina myaka tulina abatuloga abafamire ab'eŋŋanda n'emikono gye tukoleramu saa zino basokkeera ku makya ne bakutega omuwala omwana atuuka n'akusiraanya kaaliyayo makona baagala okukolera okusanyuka bangi bwe bakuteeka mu komera ne bwe giba myezi egi programu ye begenda kufuna omulala yo tegenda kulinda kubanga osooka omusango gw'abakazi ogwo gwakutulugunya abakazi bina tubikola baganda bange nze kankula nze sirina gundi ku bakazi eyo bina tusobola bikola ne tukola kino naye omwana omukazi tosamuwangula nera neshana imufune ku bakazi abagezi omanyi lwaki njagala nnyo abakadde bansekerera ne baŋŋamba gwe tomanyi kyoyagala omanyi lwaki kisooka nze omukazi naye mba mukozi ebintu nga bibi oba tufuna misunderstanding tomanya olwa status ye ne privacy ye tagenda kuvaayo ayogere naye ojja kufuna akawala k'Essalama Road omuwala yabonaabona dde naku talina mulimu talina waakola kakufunye ajja kugamba nti kati nfunye kulya kunywa kwebaka gudde ne bwoba omusaagisa zinasaagisaako omuwala najja naleeta ebintu bye byonna bino bye tubeera tukwana wano nga tulina bakyali baffe negamba omusajja yagenda okuwasa bayamungambako ono omukazi enkya teyakeera n'ebbaaga zino zebaleeta nga bagenda ku kisaawe ku airport zino ze basika bwe ziti nga ze kufumba ne mugamba ofumba ki ofumba ki nze sirina n'amasepiki mu nnyumba era nali n'esepiki bbiri ne nzigabira banneiba nze sirina sepiki mu nnyumba tekisoboka nze tusobola kunzigulako omusango gwa leepu kubanga nze omukazi mukwata bulungi nnyo nze nina abakazi bangi bakyali bange tampangako mazina y'emyaka 5 nini nga gye nensula n'ewuwe nga tayagala tanakutuuka kwagala tanatuuka kwagala nze nina abakazi kamakubule mbasaba bakyalamwe Sky Soja mulabe interview eno wallahi muje mu comment mwogere oba nali mbakozesezza naye nga nsula nabo omwana ajja kuswaza aba abenkozesa abayagadde ate ekirala nze nina omubuzimu gwa kaweeweesi kati nze sikuleetera bino byakuduma nsobola okubeerawo nga nesooka nenyuka ekigere kyo ne bwate wakinaabye nitandikira waawo kati kyemba nkukoledde ekyokka kyemba nkukoledde onatuuka nagamba musajja like ali serious tetafaayo nolya nogenda mu matu osegeera kati noletawo emboozi awo naye kati abaana bano batuuka tutuuke mu nnyumba yajja mu mpale ffe tujja bawala mu bbaala era ne bwomujja osebe nomala gajja mu mpale tuba tutamidde
Ndesoa kulya mutamivu. Eddanga nchagira kasinawasa. Nikati nzenze. Andi ze ndi kyoto sibola nku. Sereka ku mukazi mutamivu. Sikwatanga ku mukazi. Even how do you even rape a woman? Neshoche nebuza. Ne bwakugamba bugambi nti saagala gwe nosigala ng'okikola owo. Oba mukoze oba mulepins. Ne bwakiriza n'abana akiza after. Ekyo kyona kiyiga musango guguno guli bwe. Olaba Shalom. Mukazi baganti saagala. Olaba bakazi bamanya amateeka. Yebo abagabe kigamo kya manyi kye kyakugambe. Kati kujikira osigala mukamera bino nawe. Namala naapowa. Namala naapowa. Oba omukutte. Gwe n'olya. Oba omukutte. I think ekyamakona. Makona kiri. Makona bwe bali mu love. Bwe bali mu love kiri bwe tugenda kyogerako bwe tuti. Omukazi baba tayagala linnya. N'omukazi abakazi abale abakazi amunga kimulumira ku mutima nga kyali kituufu. Lwaki abayo abiyo. Ayinayo nsonga. Lwaki yakkiriza kubanga olwekyo bayita okujjamu eno tusasaga mambo akujjamu engoye kumpa. Kyamanyi. Yagamba bwati. Yagamba yambadde tundubale yali sala. Yanzijamu engoye n'endowooza nti nja mulwanyisa. Kati bakujjemu oli awo olowooza. Kati akateteeka ennyambadde tugambe kayambadde. Mbukati osumulule pesa. Ompise we bati yajjamu engoye. Ate kano tebakafungula. Kanakono tebakafungula. Mwekyokola. Aja natula wano butuozi. Jukire eno kabateka kutte. Kati mbunamujjamu engoye mbunga ngenda kulwanyisa. Kati Shalom ozijjemu olugoye mbundowooze nja kulwanyisa ngoma zo dujjamu. Lwaki makulwanyisa ndi bwerere? Nze kiringa abantu bempulira. Kiringa abantu bempulira. Abalira mu motoka. Manya mbu aliridde mu taxi. Manya mbu mu short. Zibino sibimanyi. Mu mukazi akuweko short. Sibimanyi. Agundi wa motoka anyuma. Abina sibikola. Nze ndwawo nnyo bajja tukwatiramu. Anti obuzibu. Omenya guli. Obuzibu kati ffe mulimu gwe tukola ogumanyi. Tuyina emirimu gye tusaako emimwa n'engalo. Kati obu n'obudde nze mba ndaba tekiri perfect. Njenga nenkola ekimu nga kiri perfect. Kitegeera. Kyokka bwe yamala n'amwisamu olubulu omukira. Banange Sky. Makona. Sky nedda. Nva. Tetubasukana ekyo enyinza okugamba. Njasi Makona mubuulire muvubuka muto. Ebizibu bikyali bingi. Wamaze Makona kankubulire amaddu mabi. Ekintu kiri bwe kityo wa muli mu laavu omuwala mubuulirire. N'ekyamaddu kimubuulire omwana n'ekyamaddu weegali. Oba tu obanga Makona akyawa omuwala nanyi. Naye omuntu banyiiga era agamba kino kyali ekituufu tuvudde ku bino. Omuntu wadde anyiize era agamba kyali ekituufu wadde akyongeramu ebisoko naye nga kiba kyali mu layini eyo. Oba n'okubeera nga Makona kituufu yakola ki nga wakikola. Amanze kyemugamba simanyi oba yakikola teyakikola wabula amaddu mabi. Amaddu bangi bali mu makomera. Makona akkanya amaddu. Ekolo kye bayita okujja akaana mu bbaafu okimanyi? Bayita defilement bagamba yakajje mu bbaafu. Akaana kakya? Defilement eri mu kkomera gamba yakajje mu bbaafu. Akajjemu n'akaleeta wana nti bayita okujja akaana mu bbaafu. Bayita defilement. Kati amaddu ge gakola ebyo ebintu ate amaddu gagirako ekizimu. Amaddu tegabeera gokka. Tegabeera gokka. Obeera nga alina ekintu obanga aliko ekintu ekikwambadde ekikukaka nti fana nkola kino. Makona nkusaba oli kyali wange nze mbira n'abakazi. Zirina abakazi benkwanga tagenda nakwogera ate nga kwerako bwerere. Kwanga gulista. Kati Makona kyogamba kati adde mu bantu bakulu mu bakazi bakulu. Abakulu n'abaana abato n'abaana tutu balina tukwanga nafugira no mere mutemala. Nafugira no yita yeno naye nga tabagenda kwogera. Abaana bagala amawulize nabakoowa. Omwana yagala okuba wakabi awosigenda kulenja kufula bufuzi wakabi. Ninga sikulidde. Ate malo kuli atonjogereko. Kati anti bino ebya Makona. Sibyagala. Abakazi lwaki mundu beteekamu embeera. Neza embuuza lwaki omuwala yafuddeyo kati. Anti yafunye platform ndoza yagala yakagifuna. Musule bulungi. Mweraba. Mweraba.